Babi Television Uganda webale kubanga otambuliramu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nga bulijjo tuyama okubanga tukutuusaako amawulire agaba gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Jjukira nti ennaku ziweze 7 olunaku olwaleero ku nnaku Acting President aliwo Ziweddeko ze yawa Honorable Mpuuga okubanga azizzaayo omusimbi ogw'obukadde 5 ewa Museveni gye yagujja oba ewa Speaker kubanga beebamu oba okuvaayo okunnyonnyola ekibiina kya National Unity Platform ku butya bwe yafunamu ensimbi zino okusinga ku ebyo byazze nga ayogera bwe yazifunanga akasiimo. Olw'ensonga nti kikontana n'amateeka g'ekibiina kya National Unity Platform era nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'amusaba okuresigninga nga kossa n'okuzzaayo essente z'omuwi w'omusolo eri Speaker Anita Amongo gye yazijja. Ne Acting President aliwo Essawa zino Honorable Ziweddeko Essawa zino ennaku 7 eziyise yamuwa ekiwandiiko ekirina okubanga kimusaba okuresigninga ku bwa Commissioner era ennaku 7 ezo ziweddeko olunaku olwaleero, wabula omukulu ono gwe mulaba tannaba kubanga yeenyeenya. Eyo vidiyo gy'olaba eplayinga ngenda kubanga nkuwa eddoboozi lyayo osobole okubanga owulira ebigambo omukulu ono bye yalinga ayogera. Yasooka n'akakasanga bannamasaka wagenda okubanga abakolera ekisingako okusinziira ku abakulembeze abazze abalondebwa mu bitundu by'e Masaka, era bw'atyo anaategeezanga bw'atagenda kuttira muntu n'omu oba mukulembeze n'omu ku liiso singa aba yeenyigidde mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi. Naye kyannaku nti ate abadde agamba okukwata abali b'enguzi ate President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu ne ttiimu ye gwe baakutte ng'ali enguzi. Nga Leader of Opposition yavaayo n'atunyonnyola, Honorable Joel Ssenyonyi yavaayo n'atutegeeza nga bwe baafuna obukakafu buno obulaga nti Mpuuga yafuna ssente zino obukadde 5 ng'akasiimo, era okusinziira ku Joel Ssenyonyi yatutegeeza bulungi nnyo nti ssente zino Mpuuga yazikkiriza nti baazimuwa, wabula kye baagezaako okubanga bamunnyonnyola kwe kubanga kikontana n'amateeka era nga bo baakitegeeranga okulya enguzi n'okulya mu nsi olukwe nga kw'ossa ne bannayuganda aba bakwasa obuvunaanyizibwa okubanga babakiikirira ebizibu byabwe, naye ate ne basalawo okubanga bali akasente ako ak'abannayuganda akandikozeseddwa okubanga babafunamu eddagala mu malwaliro nga kw'ossa n'ebintu ebirala. Era okusinziira ku Honorable Joel Ssenyonyi talina nga bw'atutegeezezza, agamba nti talina n'omu gw'agenda kuttira ku liiso bwakuvaayo kumwexposinga oba kumwanika eri eggwanga lyattu Uganda nga kw'ossa ne bannayuganda kasitaaba nga yeenyigidde mu buli bw'enguzi nga kw'ossa n'okumenya amateeka ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira. Nga President we yavaayo naawe ekyokulabirako kya Eddie Mutwe yamutegeeza bulungi nnyo nti ne waabanga Eddie Mutwe akulira security ekuuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ne waaba ye singa babeera bakitegedde nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu yeeyama okubanga amwasanguza eri bannayuganda kubanga kikontana n'amateeka n'ennono z'ekibiina kya National Unity Platform. Omukulu ono ng'akyalimu ensa, katuwulire ebimu ku bigambo bwe yalinga asuubiza bannamasaka nga kw'ossa n'abakulembeze be yali akwatagana nabo mu bitundu by'e Masaka, n'oluvannyuma nja kubanga nkomawo tuwumbewumbe. Ataawulire nja kumuba omwanike musana ekyo mukitegedde. Ensonga z'obukulembeze si za kuzannyirako, si za kwekwasa. Oyo obuvunaanyizibwa totambulanga weekwasa obusongasonga nga abantu bakuwa obuvunaanyizibwa. Ekyo tekiriiwo. Obukola
mu bumalirivu ne mu bw'olemererwa n'oyita olukuŋŋaana ku wasinzira ng'osaba obuvunaanyizibwa n'ogaa nti obuvunaanyizibwa bukoze ki bunyinze. So nze sikkiririza mu excuses. Obuvunaanyizibwa obwankuwasa mu paalamenti okukulembera bannange bulimu ebizibu biyitirivu nnyo. Naye temumpulirangako nga nkolima nga nsinta ebigere nga mpita emizimu nga neekwasa kino na kiri. Mbukola n'obumalirivu wakati mu kusoomozebwa kubanga nakwasibwa obuki obuvunaanyizibwa. Ekyo kibayita okutegeera obuvunaanyizibwa. Togenda ng'odduka ng'enkoko ensalako omutwe wano wali nedda oyimira n'ogamba nti waliwo ekizibu katukyang'ange tutereeze. Masaka ono fe bwe tutamuwangaaliremu mujja kuwangaaliramu abaana baffe n'abazzukulu. Naye abaana baffe baleke kulowooza nti twali bajiga obwenkanidde awo obutategeera kyakukola. Titwali baakapere nnyo obutamanya nti kino kituufu kino kikyamu. Era nze nalina essuubi nti obukulembeze obujega obwakulembera Masaka bwakoma tebusobola kukomawo ku mulembe guno nga bwetuliwo. Ebyo nno byegambo bya Mathias Mpuuga nga bw'omuwulidde agamba nti ye yajjanga ekyokulabirako eri abakulembeze abajega abaali batwala ekitundu ky'e Masaka. Wabula ekisinga okuba nga kyennyamiza buli munnayuganda y'omukulu ono okuvaayo ne yeeswaza mu ngeri ey'ekijega. Kubanga bw'ategeezezzaako emabegakaawo mu kwogera kwe, ategeezezza nga bw'atakkiririza mu excuse. Era kino kye kimu ekiruma President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulu ono Honorable Mathias Mpuuga amanyi bulungi nnyo ennono z'ekibiina kya National Unity Platform kwe kitambulira. Tekikkiriza kuweebwa nguzi kubanga babanga abatunze bannayuganda abakeerenkya ne babalonda. Wabula omukulu ono yakola opposite, obweyamu bwe n'ava ku nnono z'ekibiina n'asalawo akwate millions 5 asobole okubanga yekkusa omusimbi guno n'abantu be. Wabula ne yeerabira bannamasaka abakeerenkya ne bamulonda, ne yeerabira ebigambo ebifaananako bwe bityo ebyali ebiwoomu eri bannamasaka abaamuteekamu obwesige okubanga bamusindika mu paalamenti okubakiikirira. Wabula n'asalawo kubayiwa mu ngeri bw'etyo. Ekijja omanyi kinyaga bitono. Weewaawo omukulu ono byatandika mpolampola nti akiika ew'omukulu ewa Museveni, sigenda kubanga mukwekereza. Era President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'avaayo n'atunnyonnyola n'atugamba ebyogerwa nti mukulu ono akukuta ne Museveni, n'atubuulira bwe baatuula mu kafubo n'Empuuga n'abyegaana. Mu kubyegaana era President n'avaayo n'annyonnyola bannayuganda nti bye muwulira bikyamu, omukulu takiika, naye kyaddaaki Katonda amuvuddemu. Kubanga meeting eyo gye baatuulamu okubanga bafuna ssente zino akasiimo ne banne aba NRM yaliwo mwaka gwa July 2022. Ku myaka gy'amaze mu bukulembeze obw'enjawulo naddala mu Bwakabaka bwa Buganda, ndowooza omuntu ng'ono yandibadde mumativu n'akakatono oboolyawo kaafuna kubanga abadde ng'afuna allowance n'afuna n'omusaala. Ate nga abadde leader of opposition nako kuliko omusaala, abadde member of parliament nga nako kuliko omusaala, ate ng'afuna allowances eza leader of opposition ng'afuna ne allowances eza member of parliament. Naye n'asalawo bw'atyo olw'omululu n'okweyagaliza ennyo, n'asalawo ave ku mulamwa gw'abantu abamusindika mu parliament. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege Honorable Mathias Mpuuga. Ofudde oba weefudde ekyokulabirako eri abaana n'abazzukulu abalijja bali kutenda. Sigenda kuba nga nsukkawo awo atakumira mpeera